Banange mawulire mawulire si malungi n'akamu, mawulire gannaku. Njagala okubategeeza mwenna abalabi ba Kimbo Updates nti mukwano gwammwe Pastor Moses Swaswa Sematimba gwe tubadde nga tutambula naye wano ku Kimbo Updates atufuddeko enkya lunaku olwaleero. Pastor Moses Swaswa Sematimba gwe manyi obulungi bawa amakula njala mbategeeze nti afudde, era nga afudde ekirwadde kya pressure yamukubye ku lunaku olwokuna, era yamaze okubanga emukuba ne baddusibwako mu ddwaliro ekiruddu ne batulifaalinga emulago, naye bwe twazze emulago nga balina okukola kye bayita okumulongoosa obwongo, kubanga pressure yamwabizza omusuwa guno ogutwala omusaayi ku bwongo, era bwetyo n'abeera nga teyasobodde kubanga alama. Kati babadde balina okumulongoosa omusaayi guli ogwayise mu bwongo baguggyemu, naye ate pressure neegaana okubangika wansi, pressure neegaana okubeera nga enomalizinga. Abasawo kwegamba nti tugire nga tulindako pressure ye ekke wansi, bweneebese wansi awo tujja kuba tusobola okukola operation eyo. So bwekityo bwe kyabadde, naye olunaku olwaleero olw'omukaaga nga bukya saawa zibadde ziri 12 Waswa n'afa. Pastor Moses Waswa Sematimba afudde ekirwadde kya pressure. Mujja kujjukira nnyo stories zetubadde nga tujja tukola, mujja kujjukira nnyo bwe tubadde nga tujja tutambudde naye mu nsonga nnyingi, tutambudde naye mu stories nnyingi nnyo. So embeera bwetyo tuli wano Nakigalala wetukumye olumbe we bazaala omugenzi, era we tugenda okusula. Ate olunaku olw'enkya tujja kubanga tumuziika akawungeezi kubanga abadde mulongo. Nga bwe mbanyire nti okufa kwe yabadde pressure eyamukubye n'emwabye omusuwa gw'oku mutwe, ate era mu mbeera y'emu nabamuleeta twali tugenda, abasawo badde balina okumulongoosa naye tekyasobose kubanga pressure yabadde eganye okubanga ekka. So bwekityo bwe kyabadde. Pressure bulwadde bw'amaanyi, bulwadde buzibu, era tusaba abantu benna abalina pressure mufube okulaba nga mumanaginga pressure yammwe, mugikeberako, eddagala teribabeera wala, muba n'abasawo byammwe ba permanent doctors ababachekingako. Embeera yonna gyotategeera beera nga ogigamba mangu omusawo n'abeere nga aku-advisinga. So ebisinga ojja kubanga mbibawa naye nga njagadde kuba breaking news nti Pastor Moses Swaswa Sematimba afudde, gwe mumanyi obulungi, gwe tubadde nga tukola ne wano ku Kimbo Updates. Mukama abako.